Njagala kumaliriza n'ensonga y'ekitongole ekirabirira abalimi b'emmwanyi UCDA. Tuli basanyufu era gavumenti tugyebaza ne parliament ndi basazeewo obutajjaawo UCDA. Ekitongole ekyo kikulu nnyo kuba kyekirabirira omutindo gw'emmwanyi ogulimibwa naye n'obungi bwazo wamu n'okuwa amagezi abalimi. Era ffe kampeyini kaweefube ono ow'emmwanyi terimba tumukoze ne UCDA emyaka gino 8. Enjawulo buli omu agiraba. Abantu abasinga balimi era ndowooza abantu abayimiridde ku mmwanyi bali obukadde nga 15 oba n'okusukkawo mu Uganda. Kati ekitongole ekirabirira obulungi bw'abantu bano tekyagala kukwatibwako wadde mu 2027. Waliwo abagamba nti bakireseewo tumale okulonda bakijjewo nga 2027 atuuse. Kijja kuba kya bulabe. Era gavumenti eno eneeba ekozeemu ku nsobi ezisinga obunene kasookedde ejja mu buyinza bw'erisalawo okwabulira abantu abasinga obungi balimi. Bw'ojjawo ekitongole ekibalabirira obaabulidde era ejja kuba nsobi nnene. Era ffe tulowooza nti ekitongole kya UCDA kyagala okwongera obuwagizi, ensimbi, ebikola babituuse ku bantu abaabulijjo abasookerwako mu byalo ebisookerwako eyo ewala ekiruhuura n'ennamakomo. N'olwekyo tubasanyukidde kino kye bakoze. Tubasaba 2027 tali wala baleme kukizza. Abantu balime emmwanyi baweebwe amagezi bafune kasente baweerere abaana bejjanjabe balye bulungi basule bulungi.